ngenda kuwa ekyokulabira ku bakyala babiri. Omukyala asooka ye Babi Itungo mukyala Wakyagulanyi Yanoba Center. Nkulamusizzaako wonna w'oli nnyabo webala emirimu gy'otuusaako engalo egy'eggwanga. N'omukyala owokubiri ye maama Janet Kataha Museveni abadde mukyala w'omukulembeze kati emyaka gigenda mu 5 nga bali bonna. Then nkirireetinge ku ngeri ekkanisa gyegenda okwonoonekamu olw'abantu basatu. Amakanisa goonooneka n'obulokozi ne bugwa kubanga Yesu yagamba nti Petero oli lwazi ku lwazi no kwendizimba ekkanisa yawa yange n'emiryango gy'emagombe tegiri gimenyawo. Kyokka omulabe always aba wa munju, emiryango giba bweru naye ate mulimu ab'omunju ddala ne bajja bakola eby'obusiru ne bimenyawo ekkanisa eyo neegwa. Si yonna neegwa kuba amakanisa tegasobola kuggwawo. Eyo bweyonooneka ey'omulala ejja kuyimuka. Kyagulanyi Center alina mukyala we ne Museveni alina mukyala we. Be bamanyi oba balina obutakkaanya oba tebabulina. Naye towulirangayo nga bafunye akakuubagano konna mu bulamu bwabwe. Era omu bw'aba ayogera omulala abeera wali ng'asirise ng'alinga atalinawo. Museveni alina emirundi mingi gy'atambula ne mukyala we. Mukyala we n'atayogera n'atabaako kyanyega n'abanga ataliiwo. Bobi Wine emirundi mingi gy'atambula Babi ng'ali feyinti kyokka ate nga waali naye ng'ali feyinti. Amakanisa mangi agaali amalungi leero goonooneserwa abaka abasumba kubanga omusumba asobola okuba nga musajja w'amaanyi asasudde omuwendo najja anoonya olubiriizi olukyafu oba olubiriizi olweweta, najja anoonya olubiriizi olulimu omusota. Baka abasumba abalungi mwebale okuwanirira obuweereza ne buyimirira. Naye ate mu kkanisa yaffe leero mulabiseemu obulwa obulala obw'abaka abasumba. Omusumba ayogera, omukazi ayogera. Omusumba abuulira, mukazi wa mulaba mu mpale. Omusumba takkakkana, bagamba okufukamira etafukamira ye sindiga kubanga muko omusumba. Kati ekkanisa nejjeebaamu obuvuyo ne bajja babaamu okulwanira obuyinza. Omukazi n'agatta ebbuba n'enjiri, n'agatta omukwano n'obulokozi, n'agatta bizinesi n'ekkanisa, n'ajja aleeta akavuyo mu kkanisa, n'aginyeenya, n'efulumamu abantu ab'amakulu n'eyonooneka with the time. Setaani ayise mwani mu mukyala n'eyonooneka. Ekisooka si kyatteeka nti buli muko omusumba alina kuba musumba. Nze ndabira ku mukyala Pastor Victor oba Pastor Asha. Mukyala Maureen taiza mukyala Maureen si Pastor Maureen. Pastor Asha ye musumba ye kamukazi we si musumba. Ne tuyina abasumba bangi nga olwawasa abakyala nabo ne bafuukirawo ba pastor. Kubanga bino byambalo byanjawulo ekya Museveni bw'aba akulembera eggwanga alikulembera ne mukyala we. Kyokka ekyo tekirabisibwa abantu ba bulijjo nti Museveni awadde order ne Janet ali wali abiwakanyiza nti Babi ayogera Bobi Wine ayogera. So nga be bamanyi bakwataganya obulamu bwabwe. Abo abantu batuwe ekyokulabirako nga tuli mu kkanisa. Abakazi b'ewaka ab'abasumba baleese ebbuba ery'enjawulo. Buli mukazi omulungi bamugoba mu kkanisa. Ne bayingira ministries ez'enjawulo ze batasobola. Ne bakulembera okuyimba kwe batasobola. Ne befuula abawanika b'ekkanisa bye bataasoma. Actually nga baalina banaku n'oyingira mu gwe muwanika w'ekkanisa n'oyonoona ssente eza Katonda n'ozikolamu by'oyagadde byonna kubanga oli mukyala wa musumba. N'oyimira ne ku mutwe gw'omusumba n'omuyima gulubuudi ne Kristo n'omuyimira gwe muko omusumba n'ofuuka tembere. Amakanisa mangi bwe gatyo. Nja kuleeta Pastor Asha mubuuze ku nsonga eyo. Omusumba muko omusumba alina kweyisa atya n'atamenya mubiri gwa Kristo kyokka n'akola omulimu gw'okufuuka omuyambi w'omusumba. Omubiri gwa Kristo guyimirirewo ate bakulaakulane banyweze amaka gaabwe mu ofiisi zonna omusumba ze Katonda z'abaamuwadde kubanga obusumba w'ofiisi n'amaka w'ofiisi ne Kristo w'ofiisi ne Katonda eggulu ofiisi. Kati omukyala aba mukulu mu kuweereza ku mmeeza ezo zonna oba mu ofiisi ezo zonna. Kati tujja kubuuza Pastor Asha oba Pastor Victor oba Pastor Sarah
tuyinza tutyo kwasaganya amakane busumba ne butamenyeka n'amakane gatamenyeka kubanga bakabasumba abamu bagiramu emisota ekyo nkitadde abokubiri be bannalabisibwa nayolesebwa naloose nawulidde kino musumba sala service ewedde yatusomesa naga nti ekyafuula Aburahamu okubeera mukwano gwa Katonda yali teachable yali flexible yali submissive yali obedient ate yali yakola separation yeyawulako ebyo mukyala w'omusumba alina okubanga ali teachable mukyala w'omusumba alina okubanga ali flexible alina okubanga ali obedient alina okubanga ali submissive eri ekkanisa n'eri bbaawe kyokka nga actually yakulembera obuweereza obwo mu ngeri emu obenda kubanga omukyala mukulu nnyo eri obuweereza bw'ekkanisa era omusumba alina amaka amabi era omusumba atalina mukyala wabulabe nnyo kyobula mutuga nti awase naye awasaani omuntu bw'alaba okwolesebwa nga musumba munene taddamu kuwuliriza taddamu kusomesebwa taddamu kugambwako ne yeerabira nti ennono enkulu yafuula Aburahamu mukwano gwa Katonda kwe kuba nti Aburahamu yali musajja asomesebwa lwaki asomesebwa nti musumba Saalaga nti you are not always right nze Dr. T nze nsinga empaka naye ntuula mu kkanisa era nze nkootingayo kino ekyawandiikibwa nti ba Dr. T mwe bamugamba nti si balokole kubanga bali mu nsi bagenda kubasooka mu ggulu mwabasiiba n'abasaba abasiiba ku kkanisa so nga ate si bibi mugende mugeyeena kubanga temuyigirizibwa temusomesebwa temukkakkana temweyawulako ate muli bawulize nze omukama yampita musumba Saala tanyoga nti ogamba otani mukama yakuyita mu ngeri y'enjawulo eriruddawo Yesu yakuleeta ne risiti n'agikuwa bw'abanga yakuyita mu ngeri y'enjawulo lwaki tolina risiti nga kuli sayiningidwako nti Yesu Kristo in a certificate of appreciation mukulu gundi aposo gundi ayitiddwa nnyo era ajja fuuka mu luweereza w'amaanyi bw'abanga mukama yakugamba nti olitambula amawanga tuula wansi w'obuyinza musumba Saala n'atuwa ekyokulabirako nti Yesu ku myaka 12 yali atandise okubuulira sebenji baamugamba jangu eno vaawo n'agenda asirika emyaka 18 Peetero baamugamba dde ennyuma wange n'akikola Aburahamu bamumma omwana n'ayita mu mbeera ezimutoowaza nakkakkana ne bamusaba omwana gwe bamuwa nakkakkana Yesu yagamba mulabire ku nze ndi muteefu gwe baayita ennyo mu ngeri y'enjawulo Yesu gwalaga ebibolooto ng'obuulira enjiri mu Amerika ng'oli ne Joyce Maya nga munywa kakyayi oli muteefu oli wa ddembe oyigirizibwa osomesebwa ogondera amateeka ga Kristo otuula wansi w'omusumba dde omusinga okusoma omanya amakanisa galimu abantu ng'olina diguli 2 omusumba akoma mu P7 n'olowooza nti omusinga olina emmotoka ya bbeeyi musumba atambulira ku bboda olowooza omusinga Katonda ajja kukunyigiriza paka nayo bikuggweko omuntu yenna wabeera mu kanisa abeera wansi wa musumba nze Dr. T Amale ndi wansi wa Doni Wanyama akulembera Bukedde ndi wansi wa musumba Saala ndi wansi wa mukulembeze mu 7 ndi wansi wa landiroodi wange kyokka ate nze CEO w'obulamu bwange kubanga obuyinza babumpa nange nembwewa nensobola okwefuga Galatians 5:22 ebibala ebiri awo Isaiah 11 okufuna Isaiah 11 okufuna Galatians 5:22 okufuna embala eyo kubeera kukkakkana wansi omuva ekigambo understanding true knowledge and wisdom and you stand under you sit under abalokola abasinga musoma Psalms 23 wava ebigambo teachable submissive flexible obedient ne separation nti mukama ye musumba wange omusumba aba n'omuggo omusumba yamanye endiga gye zinaalira yamanye essaawa gy'aziwa emmere omusumba akuba omusumba yamanye gy'atunda omugenyi bwajja omusumba yalonda gye munaalya tokaayana nti banne temundya nze ndi nkoko yange temundya bannange atoyinza kukaayana kyovulaba Yesu mwana gwa ndiga kubanga endiga ng'onvu ogisalamu ebyenda ng'ekutunulidde bweti nange Dr. T nkyalina omulimu kuba bino byembagamba nange mbyegamba ziraga sijja genda mugeera sijja kwonooneka abanfuma n'abampemula mmwe mumanyi naye eggulu lyasiimadde emirimu gyange era nze ngenda genda muggu sigannamala dda
nina okulwana ntuuke mu ggulu wa musumba Sarasumba agenda mu geyeeni. Abalala be bayimbi ba gospel abayina ebitone aba talenti ababeera ku makamera abasuna ennanga ababeera ku gundi oli technician wa wano ye mugezi yakola ku internet ya wano anti mugezi muyimbi nakusinzanga Mukama ebyo sitaani tabitya. Amaze okuyimba wano azunza agenzi wali ekisudde ba gospel artists kutambula nga bali emmere ey'enjawulo. Oteekeddwa okutuula wansi w'emmere emu. Isaiah 28:9 oteekeddwa okutuula wansi oyonke osobole okukula. Abantu bangi tebayonka baagala genda ku nsozi baagala genda mu gundi ali mu conference ali ku Joyce Maya ali ku Prince awuliriza musumba ono ali eno azunga ali nosanga omuntu nga takuze musumba oyani oli mutabani wani. Yesu bamukwasa Mariamu ne Joseph n'atuula wansi waabwe ebbanga. Timothy bamukwasa Paulo kyokka Timothy yalina ko jajjawe unique yali omusikazi omulokole. Kati gwoganya okutuula wansi okuyonka. Musumba Sara n'agamba nti abasinga mu ebimere ebivundu si buli kanisa nti erimu emmere nakuza waliwo kanisa ezigaba chachu mezi bulani ebimere by'embizi noli ebimere bye noli amaji wano noli ebimere by'embizi noli awali bisoda nonye ebizi ebikyafu ozunga mu makanisa mugoyina talent. Are you teachable? Are you submissive? Are you flexible? Are you obedient? Can you separate yourself so that you can grow in Christ? Talent oba gift gyolina erema okwonooneka bwe obaka bwe nnina leero ayi Mukama kitaffe omulungi nze ndi mwonoonyi era ndi mugenge. 2 Kings chapter 7 naye kitaffe omulungi bwe siiyogere nja kufa. Kale oba bwe nnaayogerera nja kufa kale kanjogere nfe nga nkola omulimu gwo. Naye nga bw'oli omulamu otaasa obulamu bwange. Ba mu Uganda mulimu Katonda omu Bobi Wine buli amwogerako afa era ye kabaka wa social media tayogerwako tagambwako. Naye kitaffe yafiira ku musaalaba atambuza enjuba buli kaseera n'otuwa omukka n'ekyokulya. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo akola ebyamagero n'otuula mu matendo g'abantu mu Yerusaalemi afugira mu Yerusaalemi n'embutaliggwaawo atudde ku ntebe empanvu taasa obulamu bwange mu level 5 sexually, physically, spiritually, socially and financially. Kyagulanyi aleme okunkuba neme okusekererwa. Tondekanga ko olunaku n'olumu Mukama. Tolekanga baana bange. Tondekanga kugwa ku mukyala mugwagwa. Tolekanga kanisa yange kwonooneka kubanga nkoledde bantu abanvumye abanjereze ne bantooya. Naye kitaffe omulungi ogulumizibwe mu ggwe nze mbeere wansi w'omusaalaba ng'atudde ku jjinja eddamu. Abazimbire baagaana ne basuula ndibeereko Mukama lisobole okunkolamu omulimu. Ne bwe ndiba nfudde mu bulamu bw'ensi onnyaniriza oŋŋambe nti weero ddaani. Musumba wange Saala muwe omukisa, Pulezidenti Museveni muwe omukisa, abannuupu bawe omukisa, abanvuma bawe omukisa, kyokka ate era mbakolimira mu linnya lya Kristo w'e Nazaaleesi omwana wa Katonda omulamu alina obuyinza ku bulamu bwange. Amiina.